al ihsan ku buli kintu kyonna. Ye muntu okubanga oyimirira mu ibada nokakasa nti Allah akolaki. Kamba ekyokulabirako kimu ku bunabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan mu ihsan jatukubiriza al ihsanu ila al walidain. Al ihsan kyekyo okuyisa obulungi, okweyisa obulungi eri abakadde bo bazadde bo. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wabil walidaini ihsan. Omusiraamu omu yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti ubayi'uka ala alhijra wal jihad, nzize mumaaso go njagala genda mu hijja kusenguka ate ngende ne mu jihad. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amubuuza wahal min walidayka ahadun hayyun, mubazadde waliwo muzadde omulamu? Bazadde bolina? Yagamba nti naam bal kilahuma, somu bombi bazadde bange. Nabbi yamugamba nti atabtaghi al ajr, oyagala mpeera? Namugamba nti kyekinkozesa ebyo byonna noonya ki? Noonya mpeera. Nabbi yamugamba nti irji ila walidayka, dayowa fa ahsin suhbatuhuma, kizaako kulaba nga olongoose neeyisaayo gye bali, kyoba okola. Fa ahsin, walla oyinza okuba nga osaala osiiba naye nga n'akasimu tosobola luziba olunaku nga tokubidde ku maama wo. Maama muli muti eyo, kikyokka just mubuuza mbeera oli otya, ne luziba olunaku nga tomukubidde ku ssimu, oba taatawo. Omwezi ne guyitawo ogwokubiri, la hawla wala quwwata. Naye nga ate mu swala oli muki? Oli mujjumbize mu swala. Ni Allah akutunuulira gwe oli wakula ki, wakula otya, kubanga bitambulira wamu. Wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidain. Bwova ku Allah oludda kiddako kibaki wa bil walidain. Ihsan yekola mu buli kintu kyonna, tukirabye ku bazadde. Ihsan ila al banat, okuyisa obulungi abaana abaaki ab'obuwala. Baliko empeera nyingi okusinga ku baana abaaki ab'obulenzi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma min rajulin, teri muntu yenna ng'aba n'abawala babiri bawalabe bazaala ye kennyini, au ukhtani, ngoba alina bannyina bameka, fayuhsinu ilayhima, nolongoosa enneeyisa eri abantu abo, baana bawala abo bannyoko, ebbanga lyomala nabo, illa adkhalatahu aljanna. Abawala abo ababiri ne bannyoka ababiri ng'obadde obayisa bulungi, owangadde nabo mu mpangalo ennungi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti bakuyingiza ejjana. Bakuyingiza ki? Nabbi akozeseza ekigambo nti ahsana, nokola ki? Kati ekyo kigambo ku ihsan gye tulina okunoonyereza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katusemye ku muwala we, muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ali bwamala okuwasa Fatima muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, baali basula wala ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'atuukirira omu ku basahaba be, yali alina ennyumba okumpi naye, n'amugamba nti inni la utiqu firaqu Fatima, mpulira nga saagala kumala nnaku nga sirabye kwani, muwala waani, fahal onzikiriza ngula ennyumba eyo njigulire Fatima? Omusiraamu n'amugamba nti ya Rasulallah, ana wa baiti fi sabilillah, nze n'ennyumba yange fenna tuli ba Allah, tuli mu kkubo lya Allah. Ennyumba twala, seetaaga yadde ki? Kikulu mu kyo nti Nabbi yali tasobola kumala bbanga nga talabye ku muwala we Fatima.
kubanga abawala baliko ejjana, baliko ki bwe baba balabiriddwa bulungi, bakuziddwa bulungi paka lwe bafumbirwa, Allah talina kyayinza kwebaza nakyo okujjako kuyingiza ejjana. Ihsan.